tulina bannaffe bangi abali mu Bulaaya. Abantu abali e Uganda bajja ne bafuna endowooza nti mwattu abali e Bulaaya bali mu bulamu bulungi. Njagala kuyita wano kukutegeeza nti obulamu bwabwe si bulungi. Abasinga obungi beebaka essaawa ntono. Mu kiseera kino tuli mu biseera bya muzira. Abaana bakola ne batuuka n'okunnyogoga engalo n'okuba nga takyaziwulira ne zikalambala n'okukalambala. Bawaayo omutango olw'ekyo kye bali. Tulina abaana abali mu mayumba mu Buwarabu. Azuukuka ssaawa 10 yeebaka essaawa 6. Awaayo omutango olw'ekyo kyali ne kyayagala. Gwali wano ewaffe e Uganda. Saddaaka ki gy'ogenda okuwaayo ku lw'ekyo ky'oyagala? Njagala okubategeeza nti bajjajjaffe okuzimba ensi eno efaanane nga bwefaanana, abantu bajje bagyagale n'okugirwanira bagirwanire. Baawaayo omutango, baawaayo saddaaka. Saddaaka ezimu zaali za biseera, ezimu zaali za myaka. Eriyo abaana abaavubukira mu ntalo ne bakaddiira mu ntalo nga balwanirira ensi zaabwe. Eriyo abantu bangi abataagaggawala ku mirembe gyabwe wabula ne bakuuma ebyo bye baakuuma nga babikuumira mmwe, gwe nange. Ffe omulembe gwaffe tusobole okubisanga era tubyeyagaliremu.